Essula ya 27. Awo bwe kyalagirwa ffe okuwanika amatango okugenda Italiya, ne bawaayo Pawulo n'abasibe abalala abamu eri omwami erinnya lye Yuliyo ow'ekitongole kya Agusito. Ne tusaabala mu kyombo eky'e Adulamutiyo ekyali kigenda ku njuyi z'e Asiya, ne tuvaayo Alusitaluuko ow'e Makedoni ow'omu Sessaloniika naye ng'ali naffe. Ku lunaku olwokubiri ne tugoba e Sidoni. Yuliyo n'akola bulungi Pawulo n'amukkiriza okugenda eri mikwano gye okumulabirira. Ne tuvaayo ne tuyita ku mabbali ga Kupulo kubanga omuyaga gwali gutuva mu bwengula. Bwe twayita mu nnyanja ey'e Kirukiya ne Pamfuliya ne tutuuka e Mula eky'e Lukiya. Omwami n'alabayo ekyombo eky'e Alegezanderiya nga kigenda Italiya n'atusaabaza mu ekyo. Bwe twagenda empola ennaku nnyingi ne tutuuka lwa mpaka ku Kunido, omuyaga bwe gwatulobera ne tuyita ku mabbali ga Kuleete mu maaso ga Salumone. Ne tukiyitako lwa mpaka ne tutuuka mu kifo ekiyitibwa Emyalo Emirungi awaliraanye ekibuga Lasaya. Bwe waayitawo ebiro bingi, obubi bwali bumaze okubaawo okugenda mu nnyanja, kubanga ennaku ez'okusiiba zaali ziyise. Pawulo n'abalabula ng'abagamba nti, abasajja, ndaba nti olugendo luno libaamu okwononerwa n'okufiirwa kungi, si kwa bintu byokka n'ekyombo, era naye n'obulamu bwaffe. Naye omwami n'akkiriza omugoba ne nannyini kyombo okusinga Pawulo by'ayogedde. Kubanga omwalo tegwali mulungi okwewogomamu omuyaga, abamu bangi ne bateesa okuvaayo, mpozi balyoke batuuke e Foyiniiki okwewogoma omuyaga. Gwe mwalo ogw'e Kuleete ogutunuulira wakati w'obukiika n'ebuvanjuba ne wakati w'obukiika obulala n'ebuvanjuba. Empewo ez'omu ggundu bwe zaakunta empola ne balowooza nti bafunye kye babadde baagala, ne basimbula essiika ne bayita kumpi nnyo ne Kuleete. Naye oluvannyuma lw'ebiro si bingi, omuyaga ogulimu kibuyaga ogwavaayo oguyitibwa Ewulakulo ne gukunta. Ekyombo bwe kyakwatibwa ne kitayinza kwolekera muyaga, ne tukireka ne tutwalibwa omuyaga. Ne tweyuna mu mabbali g'akazinga akayitibwa Kawuda ne tutegana okukwata eryato. Bwe baamala okulirinnyisa ne baddira emiguwa egy'okunyweza ekyombo ne bakisiba wansi. Bwe baatyo okusuulibwa mu Suluti ne bassa ebyali waggulu ne batwalibwa omuyaga. Bwe twategana ennyo n'omuyaga ku lunaku olwokubiri ne basiikulula ebintu, era ku lwokusatu ne basuula n'emikono gyabwe ebitwala ekyombo. Era enjuba newaakubadde emmunyeenye mu nnaku nnyingi nga tebyaka, era n'omuyaga si mutono ogwatukwata, oluvannyuma essuubi lyonna ery'okulokoka ne lituggwaamu. Enjala bwe yali ennyingi, awo Pawulo n'alyoka ayimirira wakati waabwe n'agamba nti, kyabagwanira abasajja okumpulira obutava mu Kuleete, obutalaba kwonoonekerwa kuno n'okufiirwa. Era kaakano mbabuulirira okuguma emyoyo, kubanga tewaabe mu mmwe anaafiirwa obulamu n'akatono wabula ekyombo. Kubanga wendi waayimiridde ekiro kino malayika wa Katonda, nze owuwe gwe mpeereza, ng'agamba nti, totya Pawulo, kikugwanidde okuyimirira awali Kayisaali, era laba Katonda akuwadde bonna abagenda awamu naawe. Kale mugume emyoyo abasajja, kubanga nzikiriza Katonda nga kiriba nga bwe yaŋŋambye, naye kitugwanidde okusuulibwa ku kizinga. Naye ekiro eky'14 bwe kyatuuka, nga tusuukundirwa eruuyi n'eruuyi mu Aduliya, mu ttumbi, abalunnyanja ne bateebereza nti banaatera okusemberera olukalu. Ne bagera ne balaba ebifuba 20. Bwe twagendako katono ne bagera nate ne balaba ebifuba 15. Bwe baatya okuseerera awali amayinja ne basuula amasiika 4 ku kiwenda ne balindirira bukye. Abalunnyanja bwe baali baagala okudduka mu kyombo ne bamala okussa eryato mu nnyanja ng'abagenda okusuula amasiika ku nsanda, Pawulo n'agamba omwami n'abaserikale nti, bwe bataabeere bano mu kyombo, mmwe temuyinze kulokoka. Baserikale ne balyoka basala emiguwa egy'eryato ne balireka okugenda.
Awo bwe bwali bunaatera okukya, Pawulo n'abeegayirira bonna okulya ku mmere, ng'agamba nti, leero lunaku lwa 14 ze mwakalindiririra nga musiiba ne mutalya kantu. Kyenva mbeegayirira okulya ku mmere, kubanga okwo kunaabalokola, kubanga tewaabule luviiri ku mitwe gyammwe n'omu. Bwe yamala okwogera bw'atyo, n'addira omugaati, ne yeebaliza Katonda mu maaso ga bonna, n'agumenyamu, n'atanula okulyako. Bonna ne baguma emyoyo, nabo ne balyako. Ne tuba ffenna abaali mu kyombo emyoyo 276. Bwe baamala okukkuta emmere, ekyombo ne bakiwewula nga basuula eŋŋaano mu nnyanja. Bwe bwakya enkya nga tebamanyi gye bali, naye ne balaba ekikono ekiriko omusenyu, ne bateesa oba nga kiyinzika okuseeza omwo ekyombo. Ne bakutula amasiika ne bagaleka mu nnyanja. Mu kiseera ekyo baasumulula emigwa egy'enkasi egoba, ne bawanika ettanga eri mu maaso eri empewo, ne boolekera ku ttale. Naye bwe baatuuka mu kifo amayengo 2 we gasisinkana, ne baseeza ekyombo. Ensanda n'eseera n'enywera n'etanyeenya, naye ekiwenda ne kizibukuka n'amaanyi g'amayengo. Baserikale ne bateesa abasibe battibwe baleme okuwugirira okudduka. Naye omwami bwe yayagala okuwonya Pawulo n'abaziyiza okukola kye bateesezza, n'alagira abayinza okuwuga okwesuulamu basooke okutuuka ku ttale, n'abalala abaasigalawo, abamu ku mpero n'abamu ku bintu by'ekyombo. Awo bwe batyo bonna ne batuuka ku ttale emirembe.